Njiboni basigana nga bakubanja. Neba na Uganda tuzanye y'ubuvuzi. Ampuliriza dakika ziri 13 namba 2 Mukyaala Bigirimana Faridah nsanyise okulaba. Nsaba okozesa dakika zo 20 uninterrupted. Obulire bana Mubende oteekateeka bakolera kiki kyolina mu kisawo kyo singa bakulonda basuubire ki nsaba otandikirawo. Neyanzanyo neyanzege badde nsaba nga sinatandika manifesto yange okujogerako wakirompe wakiri minutes 2 ontereka kayimba kange akayimba tunakakuteremu ng'omaliriza profile. Okay, neyanzanyo neyanzege Mukyaala gula ndi atagate buli omuntu akubira akake mu dakika zange. Okay, genda maaso tutandike nako kena sabye dakika zange no honorable muzize muzange boboli nakako nawe kiri fine wano tusiga kwagala bwenkanya banayo ketufunyono tumaze Bigirimana Uwamahoro Faridah Amahoro Mubende Mubende Uwamahoro utume atuchechere Uwamahoro amotofase ono bana wapedala omuntu abantu abafuna yamanye bituma fame Mubende ono simufuzi wabona mukulembeze edobozi yafe mu parliamenti ono simufuzi webali nnyo webalire ddala annange kale kakati obadde onoonya vibe kale nsaba otandikirawo bana Uganda bana Mubende bakuwuliriza tandika obannyonnyole. neyanzanyo neyanzege nga bwe nasoose okwenyonyola nkomyewo nate yenze Uwamahoro Faridah Bigirimana era nzijidde ku tiketi ya NRM naye nga NRM candidate fe tugendera ku manifesto y'omukama waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era sisobola okujjayo eyange naye ngene ya mukama wange nga tanakola ki nga tenavaayo naye ng'omukyala addako era yeetegese okukolera bana Mubende nange nyina kye nayise 14 points zengenda okutambulirako nga bwempereza abana Mubende nga 10 points program ziri ezaleeta bano ng'olina 14 nze nyina 14 naye ku lw'obudde wembasi ziwezeza nja kugula program ngende mu maaso nga ngenda kuzinyonyola bana Mubende mpaka bazitegeere. Ekirungi ennyo ekiri mu Faridah ye mukyala amanye endimi nyingi. Njogera Luswahili, nazungumza Kiswahili vizuri sana. Njogera Luarabu, la hawla wala quwwata illa billah. I speak good English as well as I speak French. Moi j'ai parlé langue de français maintenant. Ça va bien, merci. Faridah, nurufumbira ndaruzi n'ikinyarwanda ndakivuga neza cyane. Ebyo byonna biraga omukyala addako ari equipped mu languages era banatuuka mu parliament ne bamutuma wonna we bamutumye ajja kukanya n'abantu kubanga ennimi azitegeera bulungi. Nga mukyala wa member of parliament addako njagala sooka okubalaga omulimu gwa member of parliament. Ekisooka omubaka omukyala alina kukiikirira district ye okukiikirira abantu abamutumye mu parliament. Ebingi ngenda byogera mu bufunze ku lw'obudde. Omukyala omubaka addako abadde ateesa obanga abanyonyola nti omubaka alina okubeera okola omulimu gwa oversight oba okulondoola programs za government ezisangiddwa
mu district eyo.